njala mutagingira abasawo bonna ne ba public servants mwenna abali mu Uganda ekigwaro gikyalero kigeragera eri ba public servants mwenna buli sector na jolimo era nga ntandise bwenti tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu asoma era n'aqualifyinga n'abandi bimwogerako asaba omulimu ne bagumuwa n'asobola okubanga aweereza eri eggwanga lye ebigenda mu maaso mu ggwanga biraba obulwadde bungi obutambula mu ggwanga abantu bangi bafa naye ng'ate bannaffe abakola omulimu guno gw'okutaasa ku lwa Katonda be tuyita abasawo era omusawo ye muntu yenna ku nsi alina okuweebwa ekitiibwa n'okuba nti alya bulungi asula bulungi nga buli kimu tafuna stress ne tugenza okiraba nti mu failed state ey'obukulembeze obukyamu obutaalondebwa obwerimbisemu bwolimbisi nga yoseti bavula otabisala mutano wakale kizibu kimu akikozesa mundu wetwogerera essaawa zino Uganda eri matigga g'ebyenfuna nga bwe nabanyonyodde olunaku lwajjo nga kati wetwogerera ensimbi ezisinga obungi mu ggwanga kati teziriiyo nga ssente zibeekubyampi nga n'ebitongole bisinga obungi tebikyalina nsimbi zisobola kuddukanya bitongole bino wetwogerera abasawo batandise okwediima buli kitundu kyonna ekya Uganda naye era nga bomanyi Prime Minister ono atunulanga ennaanansi n'etera okuva mu bunaanansi ne baminisita bane batandise okukangakanga abasawo bano nti mutagende ku mirimu ku lunaku olubalaza mu kifuwe nga mukizza munda bagenda bagoba ku mirimu bafudde ne bagamba buli musawo yenna oba nansi oba dokita ali mu kwekalakasa essaawa zino ng'atadde ebikolwa wansi olw'okuba tebannabasasula nti by Monday oba ku Monday mba temuzeeyo ku mirimu bagenda bagoba recruiting abasawo abapya kati njala baga abanya buli bassebo ng'obudde bukyali ekiri atabala kikiri nasigadde waka mubadde musoma history byafaayo mu nsi zonna ng'ekintu ekisinga obukulu nti ensi kasiteba ng'omukulembeze atudde mu ntebe si yalondebwa mu bannayuganda oba bannansi buli kimu kigenda nga bwe kirina okubeera essaawa zino abasawo banje emyezi 6 mulya munywa musomesa abaana nammwe mulina ebizibu byammwe abalamupangisa ne omala otya emyezi 6 nga tofunye musaala oli dokita oli nansi kitegeeza mufuna stress ne musasobola kutuusa service ku bannayuganda ne mujjanjaba bubi njala bategeeza ensimbi ze mubabanja zibawakatikako kubanga muzifuna olw'ensonga muzikolerera kati gwali omusawo Bino Museveni ne Prime Minister babatiisiza tisitani mutagenda ku mmale bagenda bagoba ku mirimu njagala bawagaabuwa yagambye bagenda kulikulutinga abalala tebalina ade n'ekikumi kisobola kulikulutinga ade nansi kabeeredde okwita tebakirina bwaba lemeddwa okusasula mmwe already abalina contract nga tembabanja na sente tembabanja kintu kiriya mwetaganya muli settle mulina amayumba mulina bukimu banasobola batya okulikulutinga abantu nga balina obafunira ennyumba balina obafunira medical insurance balina obafunira buli kimu bagenda balikulutinga batiisa omwaka oguwedde omukulu yemu yagamba nti mutasobola genda kukola agenda kuleeta abacuba agenda kuleeta abasawo okubajja ecuba nembuuza okujjako ng'ono musajja windows zayikangera bwe tumugamba bw'obanga olemeddwa okuliisa abaana kiki ekikuguza obubizi obwabitanga okitegeera Museveni bw'oba tosobola kulabira abasawo ba Uganda owava otya nojja noyinogamba tugenda kuleeta abasawo okuva ecuba munne bali abasajja babbeeyi buli musawo muleeta Uganda yekokkole basobola okukolera ekitundu ennyo omuntu asobola okukolera 5,000 kati bwabanga ow'emiliyoni akulimya okusasula ow'emiliyoni 5 akulimya okusasula oleeta miliyoni 15 ogenda okusasula brains a monkey so mwenna mbagamba tebageza ne babatiisatiisa abasawo ku Monday temulinyayo bamale basasula ssente zammwe kuba zibagenda basasula teziriyo kati kambabikire bwe mumulooza nti ekikyali kituuza mugende mukubire ku bantu akakiiko akatwala abasawo mwabuuze essako yammwe ssente zirimu temulina wadde n'ekikumi n'eki mu ssako y'abasawo kubanga ne ssente zennyini eziteekebwamu Ministry of Health nga mumanyi bulungi abajambula bagirimu era nga Museveni yabakozesa ne ssente bazibba mudda kati njala bagamba tebabatiisatiisa muddeyo ku Monday ate ekiri tabala kyekiri nasigadde waka abasomesa kyekimu mugende mukebere mu ssako zammwe temuli ssente nammwe temugenda kufuna misaala tebagenda bongeza simanyi abasomesa sayansi nammwe temugeza bwe muba muteekawo musuulewo ebintu musule mugende kubanga kino kyemukola mumusomesa eggwanga abasoma mujjanjaba abalwadde kati mubanga temusobola kufuna ssente zibabeeza mugenda kujjanjaba muti abalwadde kitegeeza mugenda kufuna stress emirimu gibaleme muttira abantu bwerere musigale ewaka demonstration zitandike buli muntu asituka kubanga kino gavumenti eri mu buyinza tiyalondebwa bantu kyovola n'ensimbi ziganya okutambula okujja mu bitongole okuba teziriiwo bazibba dda banka ezisinga obungi ku international level ziganya okuula Museveni ssente tana kyagenda bakolera in fact babadde baproposing musimayi budget bagyongereyo mwali mukiwuliddeko kubanga agenda okusoma budget tanadde omuno gw'ennusu gwagenda okusomesa budget eyo kitegeeza tuli mu failed state kati buli musawo yenna gy'oli mu Uganda obanja emyezi 6 tosasulwanga weekalakasiza bakutiisa ssente zimukumane batodda bagenda kugoba mune tuula bakugobe kubanga ne bondo okola ssente teziriiwo ate tebalina ssente zigenda kulukulutinga bapya ekyo mukimanye
kati minister oya kutiisa bibabbi namba emu ekintu ky'okutiisa kyakoma dda entuli.com era musobola okugenda mu nsi eziriraanye ne musaba emirimu bagibawa muve mu Uganda oba muteekwansi ebikola kubanga eno failed state mwegatte ku bantu mutandika okulaga Museveni nti si ateekeddwa okufuga eggwanga kubanga eggwanga liri matankane ng'empalize so mwenna abasawo abasomesa mwenna mbategeeza mutandika okwekalakaasa UPDF mwate sinza baga kuba kindeeta olwaliro kizibu nnyo bwobanga oli mujasi wa poliisi genda okebere mu ssako yammwe temulina ddi n'ekikumi n'eki bwobanga oli mujasi wa UPDF mu kisaako kyammwe temulina ddi n'ekikumi n'ekimu nga n'abadde akulira ssako y'entebe bamusse ago nago ngaleeta kitegeeza ki ejabalula esiridde mwenda ba public servant kyekiseera mukwatemu byemmwe muddukire ekibabu gavumenti eno eriko eyatwerimbikako nga tetwalondayo ekintu kigenda kugwa essaawa yonna nze mbabuulira tebalina sente bagenda basasula action is better than words mutudde temuddayo kubanga eddwaliro batirimu ddagala ng'eddagala balibba temulina misala for 6 months muba mukola mulimu ki ekivunulwa nti mwe kennyini mwe mugenda okulya mu nsi yammwe olukwe a failed state is a failed state tebalina wadde single coin mu treasury tebalina wadde ekintu kyonna kibagenda bbawo so tebasobola kugenda ki tebalina kyebasobola genda bakulya so tebabatiisatiisa eyo message yamwe badde mu kigulalo gikyale mwena ba public servant bingi nti oli musawo stay home togenda kukola nga mukikoze kyabatiisatiisa mutadde kumali bagenda bagobe tebalina sente zigenda kulukuzinga bala police temulina sente mu ssako abalamu tuttemu akatabo basasulanga kiki mukola mu police tugenze mmaje mu ssako zammwe temuli wadde ekikumi n'eki kiki kyemutuddeko ng'ensi egenda mugiraba ng'ate muli batendeke mwemba bamaze ekigulalo gikyalino kimaliriza kati njala tandika video ngabe nabagambye nti video egenda kubeera security alert saagala baluisa nnyo nga sibawadde information olw'ensonga alright ekigenda maaso mu Uganda amuyinza okuza nti kyakusaaga si kyakusaaga nzize lunye mbagamba nti waliwo enteekateeka namutayika ey'okusaanyaawo specifically abantu mu kitundu kya Buganda bingi nti oli musoga oli mu Nyolo oli mu Konjo oli mu Lugwala oli mu Toolo oli mu Nyankole oli gino ng'obeera mu Buganda mw'osiisira naawe kino kikkakatako bagina tandika okuteba batemula ngera batemula n'abaana bammwe wetwogerera waliwo enteekateeka namutayika gavumenti ya Museveni mu lukolo okutta abaana abato mu Buganda bonna nga kino bakikola batambula jukira baali balese kisikimu ekyokugema abaana kati bakyabagema abaana b'abantu bavunda ebisambi abalala tebakyasobola kuyimirira abantu abasinga obungi abaana babe balwadde bali mu mayumba tebakyanasiriza basobola bakozesako mbadde ndyawo nga teziri busa drone zange zitambula zirawuna ne zigwa ku kabinja kw'abantu abakola gavumenti aba state agent batambula ddo tuddo mu byalo nga bagenda bagaba eddagala bali wa famire z'abaana mbuli akifuba eddagala lino balitambula baligabira abaana bazadde b'abaana mbuli akifuba eddagala balita amoxicillin 250 nga mbulikola ku kifuba kati obusibu obuli mu kino munnange bamala okukola ekintu kino bakugamba nti tuwe essimu yo tujja kukubira tukubuuze omwana ali atya ku ddagala lyetwamuwadde wamuwadde okumira eddagala lino butwa mulitegeere bulungi n'eddagala ebagaba liiryo eryeddagala butwa mulitegedde bulungi gavumenti etambula eriwa abazadde ne eniritaani mbubalekera essimu yo bakubire bakubuuze omwana ali atya gwe bawadde eddagala butwa bulungi nnyo buli famire bagenda bagiwa kati njala bagamba temugezaako wadde n'olunaku n'olumu okugamba nti mujjira abaana bammwe mbawe eddagala lino kubanga mugenda kuba kampuni ezikola eddagala lino kampuni za Museveni ndooza mulira bulungi KPIA ekola eddagala lino batambula baligabira famire z'abantu mu ddagala lya kifuba ne bwe baba bayetaaga essimu yo oluvannyuma bakubira bakubuuze omwana wo ali atya oliraba liri eddagala gavumenti litambula egaba mu kyalo kyonna naye baligaba mu Buganda specifically eddagala lino lya butwa eddagala lino lyaki lya butwa batambula baligabira mu Buganda baligabira famire z'abantu naye obawa n'essimu obabuulire results zinaba ziyimiridde zitya after ngomaze okuwa omwana w'eddagala naye ng'eddagala lino butwa noza mugenda kitegeera bulungi nnyo liiryo kati njala kuzannya voice note yali ku drone zange mujuulire ng'ebategeeza kubanga abantu bakambwe tebakyagala kutya so omuntu ng'ali eyo mutegere bulungi oli bwajjambu akuwa eddagala lyawe lya kifuba mumanyi nti baba wa butwa baana bamwe kubatta empiso zikyagaanye kati baagala bayita mu ddagala lino ery'obutwa so muwulirize bulungi voice note eno mutegere bulungi nnyo kyekigenda mu maaso mu Uganda tulyoke tugende ku programu entuufu eyandeese aya basuuliriza
Lumbuye nkulamusisa wazotya sebo afige tulino Mungu akyakuma songa zo zoyogerako ez'okugema abaana kati waliwo ate kibatandise okugaba eddagala mu byalo mbu lya kifuba amoxicillin wa kids amoxicillin kids mwana mugamba amira empeke emwemu ati Mungu yangasanya nsoboseza ningenda mukyala waka nasanze omukazi bagamuwa naye tiyagawa ku mwana kubanga nze munyonyola buli kimu era ebifanye bino bifunye ngena bikuweereza wano olabe kiri mu ggwanga abati bagabye amakerenda ago basaba n'essimu ey'omuntu awaka gwagabidde ki amakerenda mwe bajjamu kubirako bamubuuze omwana ali atya kitegeeza balina ekigendera kyabwe kyoza osomesako ebbanga lyonna kati mabegako badde bagema mbabaana kuddukana kitegeera era mukazi amugamba tugewayo omwana okumugema baluli balina ebigali bamugemamuuko nemugamba atawule amanda tusinyirwa amanda muwanywe naye alwamuwaddukana kimuganda wange kankolera ebifaanyi binaawo birabeko tomanyi oyinza obereka ku bantu balaba amakerenda ago naye gakolezebwa gundi kampuni eri awo ku stretchers yentinde gakola kwagaliza olunaku olulungi aya basi awo nvuddewo nabagambye saagala kulwawo kati ndowooza njagala tandika ne information entuufu eyandese. Alright, ekyo mukiwulidde abazadde kiri gye muli okusindikira baganda bamwe vidiyo eno mugisale mugiweereze mutegeere abaana bwe mwalese kampe mulise mu byalo kiki bwe bakola. Ntandise bwenti ennaku zino nzija nkola vidiyo nze netambula neŋŋenda nembaga egenda mu maaso mu Uganda temujja bitegeera. Nabategeeza nti akakodyo akali mu kuwummuza abasirikale abali ku ddaala ey'amakulu n'amatono kakodyo kakutta abasirikale nemulowooza nti nsaaga. We twogerera olunaku lwa jjo nga lukeesa ekiro ekikeesezza olwaleero omu ku babadde bakulira ssako y'abasirikale mu bitundu eby'Entebbe omwami ono yattiddwa. Omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kaziini era nga yattiddwa Muzimu Guest House. Omwami ono ye Joseph Mukurayine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku ssako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri. Kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujja bannayuganda nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi. Y'oyo Joseph Mukurayine eyattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu kubadde bakulira ssako z'abasirikale ba UPDF naye nga badde alibuuza ebibuuzo ku nsimbi za ssako za UPDF ani azirya. Ono Joseph Mukurayine yattiddwa olunaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawulire bafumbafumba story naye ng'ekikulu bamusse. Ono meja mulamba kati we ngambidde aba UPDF abalowooza ne mugenda kufuna akasiimo n'ensimbi ze Museveni nga zabajjako zonna famire ya Museveni yezirya era nezeggwera bulungi nnyo nga nabo gye simufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujja kukusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe. Ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjaala lya meja n'abala bangi bagenda kufa nga nabo gye simufungize. Mutegedde bulungi nnyo. So awo nno wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omu gyali kyekiseera muleme kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lyammwe mulizeewo kubanga mutalwanirira abantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togge nga temulwanyeeko wadde okufa. Era nsaasidde mwenna abagenzi okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinire death certificate nkiddamu buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate ng'ovudde mu magye. It wasn't a retirement certificate, it was a death certificate. Nkiddamu, it wasn't a retirement certificate, it is a death certificate. Okusinzira ku information gye nnina. To prove this, last week nabagamba oba 1 week and a half back nabagamba nti waliwo olukwe olw'okugjawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bweppo n'abanene mu magye ne mulowooza nti nsaaga. We twogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapenika kubanga muhoozi constitution atena wayina kuyimirira kufuka president wa Uganda. Ne babayise mu NRM it is impossible. N'abayise mu parliament it is impossible. Ne babajjawo Jessica Alupo mbwazinya vice president it is impossible. Kyonna kyalina okukola kiri ekintu kiki ku dita.
Mukino yoseti bahabura tabasira mutano wakati jinsi tamzizede nsanga bisibe we yasabira muganda we kale nasabira muganda Kagame amwe backup kumaje in case ono mwana abasobodde okukola kudita amaje gano gabenga gamukuuma. Kino yakikola nga akimanyi nti 95% amaje aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bako wadda Museveni ne family ye n'omwana yennyini bamukowa kuba tasobola bakulembera. Kino amaje gano nabagamba kagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationingiddwa ku Speak Resort mu Nnyonyo eyo nga gyegeraka ne final send off eyingidde olwaleero era drone zange gezibadde zitambulira zisobodde okunsindikira footage okulaba nga amaje gano gayingira dde babuzabuzisa agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngoye za bulijjo agamu gajidde mu motoka eziri nga zibuzaabuza neze drone za zibali za confirmize dda kuba nabagambye dda kumacha nti amaje gano gatandise okulumuka nga yingira mu Uganda. Jukira nabagamba nti waliwo kye tuyita repressing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nga bagenda okubanga bawa orders. Kino kituusolwa nti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bawayingiridde mu motoka kubanga jukira abasembe bayingira kiro kati bali bayingidde misana ng'enseeraba era njalaba footage yennyini mulabe bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange gyembawa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okuba nga agidawutinga. Ngenda bawa video zino muzire bulungi zonna kubanga saagala saategedde saawulidde ze zino video bulungi nga zitambula. Njalaboa video zino zonna muzirayi bulungi nnyo muziggwe nnyo ali mulyoke mutegeere nti ensi weraga si walungi. Njala gibadira mu bulungi mugire bulungi nnyo. Mutegedde bulungi omanyize information yange njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya basi kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende mu maaso. Kyabongera saagala mugende musajja atuwadde information teriiko bujulizi sime teriiko ki nze mbawa information ng'eriko obujulizi buli kimu kyonna viizo bakozesezza baasi nyingi nnyo omuli neza twiti n'endala nyingi nnyo ezivudde oluwambo okuyingira eggwanga lya Uganda. Ndoza mukitegedde bulungi wano zibadde zikyamye baali bakyamye kufako na kunywa ku mazzi bamaze okuyingira eggwanga Uganda. Ndoza mutegedde bulungi awo nno saagala balwisaawo okujjako bategeeza information endala eyandeese tugende mu maaso. Alright. Nga mazo bategeeza nti backup force emaze okuyingira mu ggwanga Uganda. Kiki ekiddako? Kati gwe jeno gwe bawummuza, gwe meja gwe bawummuza ng'oli mu UPDF simanyi oli mu military. Kitegeeza gwe yakalole esiridde. Gwe yakalole kola ki esiridde. Mu kifo ky'okubattanga enseenene nga mwetudde kubanga oleda amaje gali gayingidde.
olige yasaba omwemu ddano mwebuzabuza nga bafuka banaba nti information gyatuwa agijja luddawa nawe gendo ogawo omuntu omulala agikuwe kati nze mwa information mutegeere nti backup musajja gye yasaba okutuukiriza ekikolwa kya mutabani we okutwala obuyinza by force yiye etuuse kyova olaba mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa essaawa zino nga tukyalina military government tuyina kusooka kujjako military government na buli kimu kyonna mulyoka mutegeere kyekigenda mu maaso mu Uganda kati ngenze mu maaso tugende mu maaso n'information endala emmotoka mazo ziraba ziyise ezimu bazibuza ziyite Tanzania endala ne ziyite Rwanda naye byonna tuteekayo drone zaffe ne zigenda mu maaso ne zibawa buli kimu ekigenda mu maaso tugenze mu maaso ekikwekweto ekigenda mu maaso okugyawo abasirikale abanne mu ggwanga kitandise okugenda mu maaso era nga wetwogere omusajja oli gwembalaze meja abadde akuuma ensimbi z'abasirikale eza sako ye bamugyewo olunaku lwa jjo ono ye bamugyewo olw'ensonga nti abadde ayingirira okusaba ssente ez'abasirikale nga nazo takola ki taziraba era mugende mu maaso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mutegedde ekigenda mu maaso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandigwawo ekintu ekizibu Museveni ne mutabani we bapulaninga kudita eyinza okuhapeninga essaawa yonna njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutuukola pressure wegenze nnyingi kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala weewuze kiki amagye kati gagala kusinga n'abantu ready block ziringa ready block kitegeeza balina ekintu ekine kye beetegekera naye okusinza ku information dole gye mpadde ngambye bwete ddamu otegeeze abantu bwe wategeezaako naddala abaddukanya bizinesi mu Buganda beegendereze nnyo ne amagye agawummudde wagawawummuza mu kigendero ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga bagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda ddusulamu akaba najjawo n'empisa information abaganda bagenda okuttibwa mu bizinesi mwali mulooza nsaaga kitalo nnyo kitaffe omusajja omu kubadde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nanyini Maria Flow hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kyekimu ku hoteli nga yassiza dda ogw'enkomerero okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingiddemu tekiriza kunoonyereza kuba nkimanyi omwami bamuziise endoza yesterday naye tewabaddewo okunoonyereza nnyo kw'amaanyi okusinziira ku dowuni yange ngambye nti egimu ku mirimu 7 gye yawa ba agenti bali mu bitongole by'enjawulo okuba nti bapoisoninga n'okutemula bannayuganda balina ssente omukulu ono nannyini Maria Flo mukulu Tanansi yaweebwa akatwa akamujja mu budde nga nabo gye simufungize era droni zange zintegeeza tegeeza abasajja n'abakazi walabula gye buvuddeho katono okubyokwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu muno mwemuli bannabyabufuzi mwemuli abantu b'egyensuubula mwemuli ne bannamagye kubanga bagenda kukozesanga omukisa nzize nkuba information eno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe sisobola kusirikira information naye ng'ate nina ogibawa kati mwenna abaddukanya bizinesi mu Kampala balina za arcade mbategeeza mwegendereze abajasi ba UPDF temufattoge nga musobola okwerwanako mbategeeza mwenna abantu abalina bizinesi nga mulina akasente mbategeeza era kyenabagee mujje seteza mu banka sadde musiru mujje seteza mu banka kubanga ne banka zennyini ezibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nina bwe gisimufungize ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte nabawulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda mu maaso kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na buli kimu bakitwale eyo nafulofuta okumula ku social media biki ebitambula mission nteeketeeke njagala bategeeza ne mbanga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi sibaba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda kati njala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja ba UPDF please mwerwaneko ng'obudde bukyali mission y'okubatta weeri mwabasuubuza balina akede mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali basobbi mission yaabwe yasooka n'ebiramu mazo gikuba tekitegeeza nti obudde busobola kukutta kyekisooka ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubira okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kituyita kudita muyinza okuwona kyebagala okukola kati bagala kukozesa kudita mu kavuyo ako bugenda okera ku makya baga ti gundi bamuse kubanga mu kavuyo ako tewabeera omuntu n'omu agenda kuobuzanga vuba nga bakola ki kitegeeza nti mubeera collateral damage abafiiridde mu kavuyo ako obotafiira mu kavuyo kano ngenda basa bangenda bagise mufungize
abantu abanakyusa eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abasajja bagwira kyekiseera musituke mulinyumiza ki abaana bammwe ng'omunyarwanda yawamba eggwanga nkiddamu musituke mulinyumiza ki abaana bammwe nga abasajja bawambye eggwanga abanyarwanda amagye gago nga balazeeko gayingidde temwena kyemugenda kwerimba naddala abasajja n'abakazi abaganda abakyefuula nti mukolera Museveni nga Museveni si munnammwe both ng'oli mu diaspora ate ng'oli ewaka Museveni talina kyakwagaza kubanga agenda kutta nga bagenda kussa abanyarwanda nabagambye department ezisinga obungi mu gavumenti zigenda kuggalawawo n'abakozi basindikibweka by force kuba tewali ssente kiki ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emmwanyi mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe bano abasajja si bannayuganda ekyo mukitegedde tukiwabulidde emyaka 76 mukitegedde naye mulinda ki yoseriti babula otabasala mutano wa kalezensi yaleta bwe yajja okuwamba eggwanga lino yayita mu bannayuganda yayita mu baganda kati gwe omuganda agawumbidde gwe munnayuganda ali ku social media atasobola kubaako kyoyogera oba kyoteesa please oba oyambirawo ensi yo ensi bagenda jijjuza omunyarwanda ojja kuba nga tokyasobola kusaba muli mu Uganda nze okoose tebajja gukuwa nze tuhayiro tebagenda gukuwa nze muwanga tebagenda gukuwa okujja ng'oli munyarwanda ekyo mukitegedde bulungi tebagenda gukuwa Museveni tabanga ku munnayuganda ekyo mukimanyi family yonna tebabako bannayuganda bonna basajja banyarwanda mudidde eggwanga mudirese muli obusente obutonotono babawa muweeyo eggwanga balitwale nabagambye buli kimu kigenda kunya kigenda kudda mabega sabbuuni ayingidde omutwalo amafuta gayingidde akakaaga gagenda mu 7 abaana bamujja kuba nga baziza ku vidi nti school fees twazongedde watolina mwana mwezi ewaka muganya okusituka muganya okubako kyemukola kuba bakuwa miliyoni odda mu kkola olugambo bakuwa akasente esente zigenda kuba tezina mugaso kati gagamba jenze information yange njibawo ne mbawerako na buli kimu ekibira kyetaagisa mazo balaga kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga nkibalaze bulungi saagala saategedde saawulidde gwe omuzadde ng'oli mu Buganda oba oli mu Lugwala oba ova ludda ng'oli mu Buganda making sure toddamu kukkiriza muntu yena kuleeta biragalalagala ng'abiwa abaana ogenze mu ddwaliro wakubye eddagala effu kuba gavumenti bweti bweri ogenze mu banka tosanzeeyo ssente abantu bangi batandise ogenda mu banka nga ssente zaabwe teziziyo naye nga nkibagambidde banka ki mbagambidde banka ki mugende mujje ssente zammwe mu banka mbagambidde banka ki mbagambidde banka kikuva mu akeedi ezo kirije muli fogwaffe tugukoze kubanga teri TV radio station egenda kuwa mawulire gano amagye gano gayingidde teri wadde TV wadde nennema egezezzaako kufulumya footage ono teriyo teri wadde TV radio station eyayogedde ku meeja ono owasako etwala ekitundu ky'entebe kyonna teri wadde yamwogeddeko nti baamusse teri wadde yamwogeddeko wuuyo musajja wattu teri wadde yamwogeddeko ne muli omutudde aba UPDF batamu wuuyo musajja atu muna Uganda abadde alwanira abasirikale wuuyo baamusse bamutugidde mu loogi musajja mufu kubanga ensimbi z'abadde abanja kulwa abasirikale banne teziriyo oli wa UPDF oli mu ttenti ogenda kugivaamu ddi gwe omusawo esaazi nagenza okwekalakasa gwatiisiza ogenda kufuna disere ziberera eziriisa abaana bezibaweerera nawe ogenda ozimbeko akayumba ddi owa UPDF kati bayingiza abasirikale abasukka mu 1,000 abanyarwanda bagidde ku perolo
eno mission contract wakati wa Museveni ne Kagame nti Kagame ayinza okuba yagenda osasula abasirikale bano ne gwali mu Uganda ayina okulwana onule gwanga lyo oliawo kanudde amaaso tunudde abasirikale abali Somalia mazo mwaka mulaba temufuna sente kyokka sente zammwe African Union ne UN zisasula sente zo genda kuzomwezi 27 ne zigwa ka account zammwe babagamba sente teziriyo muri Somalia bakuba bomu temuli amere muri wakamutudde mwezinze baba fula export nga neje mugenda ku kichuba tebabasula sente kiche muliko wakite muzukuka nze munnanga ate mwabaita bambega simanyo bega nze tebakyambega tebakyantiisa nze tebakyantiisa kuba kati nasalawo nasalaleyo kubanga okufa kumuntu okuzalibwa kumu kati gwaddeyo musimanyi bantiisa olejja mwini box yange yakakulya mwini box yakugulira esimu yayine muntu lwaki atajja mwini box yo mbakutiisa mutoyogera lwaki tuyogera ensi yo bagitwale ng'osirise kyokka ng'okimanyi omuntu agitwala ensi yo munyarwanda kati babayingiza ogenda kukola kiba otakisetuka babayingiza mbakuddemu gwe yakatoko bali toliiwo nzikuddemu video zindi ogenda kudda loddawa bayingidde ne wakuba ekirayiro mbogenda kulwana eggwanga Uganda otudde ffe tukola ogwaffe TV kizitasobola kukola era mutunenya naffe ogwaffe tugukoze n'owulira oli mbusimanyi akaluto kaveemu no tulina okukola ekintu process by process akalulu kano tulina okuexposinga mu 7 ne international community emanye nti ono buli kimu akikoze kiweddeyo kubanga ebyo bannayuganda batategeera nti okulwanyisa dikiti namuyitamu process by process esooka amenya constitution si yaggwanga yokka n'ekibiina agimenya njala kubuuza mutabani woono omugenzi olanya Museveni gwe yettira bwe yabadde ajja okumuwa kaadi bayise gundi bayise delegates conference ey'omu northern Uganda okulonda omwana oyo no it was order from above yabaddawo kitegeeza ne constitution y'ekibiina yaki agimenya kubanga ye alina byayagala constitution yagimenya parliament yagifuula kinaabiro in fact kati njala bagambe mwalabye akakiiko kakosase akaffe waliwo mission enteeketeeke tonolizange ezo mu parliament zaŋŋambye nti akakiiko akokosase akaliko bannanuupu abakubuza ebibuuzo njala mwegendereze nnyo waliwo emboozi enfumbire ku mitimbagano egamba nti ebibiina ebyefula ebivuganya gavumenti ne gavumenti yennyini bali mu nteekateeka esiiga ekibiina kya nuupu n'abakulembeze baakyo naddala ba parliament etoomi nti basinze okukola obubi bukyanga Uganda parliament ebeerawo era bali mu kirinnya kimu ne gavumenti olw'okugikkiriza okulya enguzi n'okukkiriza abakungu ba gavumenti okulya enguzi njala babuuza era bino ebibuuziboozi bitambula bibiri ebirowooza nti bibadde mbyobufuzi njala bategeeza omubbi omukulu ye Yoseti Bahulota basiramu mutano wakati bano bwe bajjawo off camera bagamba bamemba ba parliament temulina kye musobola tukola kuba Museveni yatulonda ate Museveni yatulagira kati temulina kye musobola kukola kakatuba tugoba temusobola tugoba bakibagamba opening camera zivuddewo era babasekerera kati gwe nojja n'ogamba simanyi bamemba banuupu abakola ku lukiiko obuliza buli bw'enguzi tebalina kye bakoze omulimu gwabwe information bagifulumiza beexposes abasajja naye era ebisajja bya gavumenti
bigambo ate simanyi nupu nafu mwababbi mwabba okuva olunaku lwe mwajja nakati mukyabba temulekerangayo kubba omusango muguteeka kwani kitegeeza nti mwogere ebiboozi byamwe time mwegenda kujja ne bw'onooba oli Chicago n'oba oli Toronto n'oba oli Bungereza nga gavumenti ekyuse mu bbanga ttono tugenda bafuna mwenna mugenda kuyitibwa buli omu annyonnyole ekigenda maaso. Otwogera essaazi n'ababbi bano bali mu kutunda bizimbe byabwe mu sayidi z'e Najeera, Namugongo, Kira, Ntinda, byonna bali mu kutunda apartments ze baazimba mu nserezo w'omusolo. Abasajja n'abakazi abakola mu gavumenti otuuka ku apartments zaabwe ziri ku international standard. Ne bw'omubuuza omulimu gwakola mu office ng'afuna 1.4 million omwezi nenga ali worth billions and billions of money of properties n'ombuuza zijja luddawa ze ssente ezigula eddagala ly'abantu abalwadde basiriimu, ze ssente ezinoteekeddwa eddagala malwaliro, ze ssente za sako z'abasawo, ze ssente za sako z'abasirikale aba UPDF, ze ssente ezirina okutambuza gavumenti n'emirimu gyayo bazibbye kubanga bo omulimu gwabwe gwakubba. Kati kyebakola kiribwe kye batandise okukola muwuli ekibooziboozi ekitambula simanyi bitaatuule baba simanyi banka ali mu kattu ne banka simanyi bamanirenda baagala tutwala bizimbe bibiri no omuzannyo guli bwe guti bitaatuule emu ku box era nga bitaatuule box ya Janet Kataha ebyobugagga byalina 70% bya Janet atya nti gavumenti bw'ekyuka ebyobugagga bigenda kukwatibwa balina bitunda bagenda kukola batya basindika bitaatuule neewola ssente eziri worth those properties n'atazaayo ssente ezo kati yo banka nesindika babachi nesindika bablokers baayo bateeke ebizimbe bye ku auction babitunde kati kana akaliwo akaseera k'okulwanana na buno bukodyo bw'abayaayi abalwanira ku street nga bagenda okukubba tewali nnyo kyamaanyi kiriwo bali mu kutunda properties zaabwe nategeezeddwako n'abasajja abasinga obungi abanyolanda babadde mu lukoola batandise okutunda amataka gaabwe ge baali babbye nga baagala kudduka era abasinga obungi badduse bayingira Congo kuba bakimanyi ekijja kati gwaliyo ng'obuzibwabuzibwa oganya okulwanira ensi yo ng'okimanya akabinja k'abantu akatufuga tekaladde omutwalo kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe tulina kukwatira wamu tununule ensi yaffe essaawa zino nga ngenda kudda ku nsonga esembayo ekyennaku kiri nti bannayuganda tulemeddwa okumanya obuyinza bwaffe mu Uganda ne tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omu ekintu kyakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu gwe naawe olina obuvunaanyizibwa bwe ne Kyagulanyi olina omugabo gwe gumu ne Kyagulanyi kati gwe bw'osirikanga ensi esaana togenda kunyenya Kyagulanyi ngera weebuuze lwaki Kyagulanyi ateereddwako amanyi mangi kubanga yaliko ensonga basigadde bonna asoole mu byobufuzi bonna bayaaye bamafiya bafuna ssente nga basinga n'omuvuma talina mulimu wadde adresi nti atunda obumasu atunda obuleega oba atunda empapula z'amawulire yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nobatulina n'amaanyi ne gakuggwamu novuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ku kyeyo olikozesa social media ng'ate kyalwanira ove ku kyeyo dde waka osobole okufuna ekyokulya n'okweyagalira mu nsi yo naawe nodda ku Kyagulanyi n'omuvuma kitegeeza mukolera gavumenti mukino maliriza mbagamba mwegendereze nnyo Uganda weeraga njera sooka kubuuza Uganda zaabu akulukuta n'omubisi lwaki export gye tulina kati y'abantu nga n'abantu gye bagenda bakulumukuka abatasobola kufuna mirimu gwe omuntu atannamanya kiri mu nsi z'Abawarabu eri Bannayuganda njagala osokolooza emirundi esatu nga tunasindika mwana Dubai tunasindika mwana Saudi Arabia tunasindika mwana walla wonna information gye nnina gye nkuŋŋaanyiza okuva e Dubai ekaabya amaziga omuntu yenna ng'olowooza emirundi egisukka mu esatu sooka olowooze nga tunasindika mwana wo Dubai ya floodings ne ba foreigners abaagala emirimu in fact abanoonya emirimu bangi n'okusinga emirimu e Dubai kino kiviiriddeko Bannayuganda okutandika okwejja mu bulamu bw'ensi nga bafiiriddwa obwongo bwabwe nga tebakyategeera ennaku zino tebakyabiteeka na ku social media mukimanyi nti gavumenti yaawali balina strict laws omuntu okufa kiba kive tebaagala mawulire gafunwe mu nsi yaabwe obeera ku social media njagala ombuli emirundi emeka gyawodde kugegula livudde Dubai lifulumbye ku internet oba nolira bakwalu jazira okujja ng'osanzeyo promotion ya bizimbe babana beach na business tolya continue kyonna abadde bwekiti kubanga bakeepinga information yabwe munda naye nga abaana bali mu kwetta abaana bali mu kufa pressure gwoba oyagala kuprovinga kino kubira omwana ali e Dubai nga tannafuna mulimu ng'agenda ku visit visa Bannayuganda batalina mirimu e Dubai esaazi tumawera n'omutwalo gumu n'ekitundu naye ng'ate buli lunaku kitono nnyo wayingirayo abaana abawera 10
Ninge ekibatwala kunoonya mirimu ewaabwe emirimu tegisobola kubeerayo. Dubai, Uganda yawako Dubai obuyambi. Kiki kyatuuka ku Uganda kuba tesobola kulabira abantu baayo nga tubasindika bweru. Kino bakikola bwe bati. Abantu bonna sisitimu y'abasibira mu bbwa. Dira bannansi balumya obwavu. Oba forcing okuva mu ggwanga bagende ebweru waayo. Baleme kuteekako dimaandi y'emirimu. Nti waba wazze okwekalakaasa kwonna oba okukyusa obuyinza. Oba tokyalina force y'amaanyi. Kati bo bagende ebweru bafiira yenga bw'ayingiza babe bamukkiririzaamu. Njagala bagamba essaawa zino. Okuva lwe twatandika okwogera ensonga zino, twandibanga mu Uganda mwakayingiramu abagwira abawera miliyoni 10 nga tebali registered, tebamanyiddwa kuvuna buddo, batandise okwokipayinga amataka g'abantu bagatwala. Ba indigenous Uganda ne zibattibwa mu kimpukumpuku nga teri amanyi. Abaana bawambibwa drone ziwamba ne zibasiika ne zibatta, teri ayogera. Omuntu yandibadde ayogera ate go balima empindi ku mabega. Omuntu avaayo kulumirwa bannayuganda ate go balima empindi ku mabega. Ebintu by'okulepinga abaana bawala mu nsi e Uganda gwafuuka luyimba nga n'abagwenyigira bakulu mu gavumenti teri akyogerako. Okitegeera? Kati yala bagamba musooke mulowooze nga tunasindika mwana Dubai. Dubai ali overpopulated by foreigners. Kubanga bannayuganda basinga obungi kati tebakyalina mirimu gye bakola kubanga tegiriiyo. Abensi endala ate nabo bakiyitirivu okuli abayindi ababanga ya Pakistan nabo bayitirivu nnyo kuba tebalina empapula nnyingi nnyo emirimu tegiriiyo. Kino kigenda kuleetera abaana bamufuna stress ne depression nga bali mu kitundu ekyo ky'e Dubai n'ensi ezisigadde obungi. Abaana bali mu Saudi Arabia mu biyumba oba gye tuyita deportation centers oba ku agents office okwetola Saudi Arabia bayitirivu nnyo. Mwalayo video uli ku social media abaana bafuluma buli lunaku at least yetitono nnyo ku kisaawo Entebbe olunaku bayisaawo abaana abawera 300 on daily basis. Ewe namba etono on daily basis abaana 300. Naye ng'ennamba 300 agenda ofuna kendi bayinza okuba tewera 50 kwabo olunaku lwe batuuka. Kitegeeza ebiri mu 5 bigenda kusigala awo okumala omwezi mulamba emyezi 2 nga tebafunye emirimu. Kati kyembagamba gw'atayagala kulwanira nsi yo okwejja mu buddu bwe bakutwalamu. Kitegeeza ensi ekulemye. Kino nze kyenkola onkola buvunaanyizibwa wange obuli mu ssemateeka wa Uganda. Luwandire eggwanga lyo lyogerere. Yogere bikyamu biri mu nsi ensi ebitegeere. Y'ensonga lwaki ye bw'aba akutwala ekyankwaza okusomesa ng'akusomesa patriotism. Ye ate akusomesa bibye nga ye kulemezawo gavumenti na kulemezawo famire ye takusomesa kwagala ggwanga lyo. Mbuuze lwaki? Njagala obuuza omusajja omukulu ey'akamala Makerere University essaawa zino. Amanyi kye bayita constitution n'amateeka n'ebiragiro akimanyi. Ensi ezisinga omwana kasita ayingira secondary school nti ayingidde senior 1. Part of the subjects balina omusomesa bamusomesa constitution. Mu Uganda basomesa constitution. Waliwo omwana ava mu senior 4 kutuuka senior 6 nga amanyi constitution ya Uganda. Waliwo omwana Uganda amanyi obuvunaanyizibwa mu Uganda. Constitution ya Uganda etteeka erisooka lisoma litya. Era ng'obuvunaanyizibwa mu Uganda buvunaanyizibwa ki? If they can stop you from talking, that means bakujjeko obuvunaanyizibwa obwa Uganda busooka kubanga you have all rights to ask questions and you all have rights to get answers from the leaders. Bwe bakuintimidating nga bajja mu inbox ne bakutiisatiisa n'osirika kitegeeza tomanyi buvunaanyizibwa bwo. Ensi ezeekalakaasa okukyusa obuyinza bamanyi constitution zaabwe mu constitution Museveni yaganda gibasomesa. Byensonga lwaki temulowooza? Bw'owulira Lumbuye ng'ayogera ogoba Lumbuye mutamiivu omulalu siri mulavu manyi constitution manyi obuvunaanyizibwa bwawe mu ggwanga. Bino byenjogera kinkakatako mu constitution. I'm a Ugandan who fight for freedom and to protect my constitution kubanga etteekamu eriri liŋŋamba nti olina okulwana okukuuma n'okukuuma ensi yo n'ebintu byayo n'okukuuma amateeka n'ebiro ne constitution obutamenyebwa. Kati njala babooza Bannayuganda bameka bamanyi constitution on average nga ne bambemba parliament walonda bagibasomesa nga bali muli nga tebagimanyi. Bwe mumanyi amateeka ne constitution teweetaaga kubuulira kikyakola. Mu Uganda y'ensonga lwaki bajja ne social bajja ne gundi ne political education bamujja mu syllabus ya Uganda. Ne bamujjamu. Civic education yefaananyiza ku political education bamujjamu. Kubanga bw'olekawo political education mu secondary level kitegeeza omuntu ajja kufuna idea. Bw'olekawo
amasomo agalaga abantu kuba bikkulo mu bikitege okuba bikkulo obwongo bajja tegeera obuvunanyizibwa bwe kati Museveni kye yakola yajjawo political education n'amusaanyaawo civic education n'amusaanyaawo kati mukulu constitution mugenda gisomerawa abaana bagenda kusoma the constitution bagenda tegeera bebaani mu Uganda. That's why nti bakuwa n'endaga muntu nga ya myaka 10 nga beggwako genda kufuka omunsi munansi iki tolina ebyo government gye muli gye muga muyine eggwanga. Njala kubuuza tambula buli nsi wolaga buli munansi ayina bendewera mu nsi ye mu Uganda bekaba ayina bendewera mu nju zaabwe. On average njala babuuza bannayuganda bekaba ayina bendera mu nsi mu nyumba zaabwe kubanga tebamanyi rights zaabwe tebamanyi constitution. Genda wano wenyumiridde wano wentudde buli munansi ayina bendewera buli lunaku lukulu bazijjayo ne baziteeka mu madinisa ne batambula nazo. Buli entry point yonna ey'ensi eriko bendewere nene buli ddwaliro eriko bendewere nene buli police station eriko bendewere nene kebere office nga yenkanata kuliko bendewere nene. Tuuka mu Uganda ogisanga ku kisaawe Entebbe oddamu gisingana ku parliament nga ne ku police olumu bendewera tezibeerawo. Kati munansi agifuna ati amanyi omugaso gwa bendera amanyi omugaso gwa bendera. Amanyi omugaso gwa bendewera omanye ensi yo kyeki. Mbabuuziza on average bannayuganda bameka balina bendewera ya Uganda ba Uganda flag in their houses. How many are they? Nobody. Because they don't know their right. They don't know their rights. They don't know the constitution. They don't know who they are. Who are they in their country? They don't know. Kubanga bachi bama muntandikwa. Ne Museveni akwata akutwale kyankwanza akusomese. To brainwash you akusomesa NRM. Kimeme Museveni mulungi nnyo tambuza government projects zeziruwa. Zirudda projects. Mugwanga Uganda buli muntu yenna ngozizo omusango kugubwa ku bankuko olina okufuna lawyer wabwerere mu constitution mwekiri obbe nkola bakusobe kitali myaka 7 katofunye wadde lawyer akuolereza constitution kwa tosobola kusibamu sibenga talina addo omusango tumwina bujulizi bumulumi kati yazizo omusango Segirinya ne munne bali mukomera basibye babasibagera mu myaka bageze myezi 9 government yabuwa obujulizi ekipinga on kwadijaninga court radiyanyinza court kyanonyereza kiki etteka lisoma liti omuntu yenna ateekeddwa okujja mu kooti ateekeddwa okukwatibwa n'ateekebwa mu police ayina okwapiyaringa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 8 mu ssaawa 8 kiba kiwadde poliisi obuvunanyizibwa okunoonya obujulizi obulumika omuntu gwe baakutte bwe buba tebuliwo mu mute. Oyinza n'okumala ku poliisi omwezi mulamba oyinza n'okumala ku poliisi emyezi 2 ne bakutwala luzira n'ojja gavumenti ebuliddwa obujulizi yo gavumenti kuba temumanyi mateeka tebaagala mateeka. Nze babuuziza abantu bameka balina bendewera ya Uganda mu Uganda teri. Constitution article esooka esoma ki era obuvunanyizibwa bwo ki. If a person or someone can come into your inbox nagamba don't talk about politics no zinga no gabande omusajja asse mu inbox yange nantisa that means you don't know what is yours, you don't know your responsibility. Teri muntu asobola kujja mu inbox yo kutusindikira message kutisa ekyo tukiyita intimidation era musango omuntu osobola mugulako omusango tukimanyi. How dare you come in my inbox no kutisa tusobola kubanga it's my constitutional right. If you feel that I've committed a crime, open a case against me mumpite mu court impose. But come into my inbox, vakukwogera byobufuzi, toyogera kino. Ekyo baba banyama tebwa mu nsi naddo musiru addamu kujja mu inbox nga kutiisa. Kubanga it's your constitutional right. But it's intimidation. Tekikirizibwa mu mateeka. Omuntu okujja mu inbox n'akutiisa. Neba atiisa twivudde batutiisa oli yankubidde essimu nansindikira message simanyi manyi wosula family ongimanyi If all telephone numbers in Uganda are registered, a number kubidde registered, eteekeddwa okubanga emanyi ani akubidde n'essaawa agikubidde n'eddoboozi balimanyi
bakutiisa bane muzukuke Kyagulanyi okugwa gukoze mulinda ki police sako za mute muri sente mulinda ki omwaka mulamba temulina musala UPDF baba nabade babaterekera ensimbi za mwezi sako zibajja ku mwezi uno gayi bamufise nabala bagenda batta mulinda ki amajega go bagale sikitegeeza muri useless UPDF nkidamu amajega go ngabalaze gayingidde kitegeeza muri useless temwina kye mugenda kukola okuyamba eggwanga kati before nga tebalina batta mwirwane kunga mutasaba bana Uganda balinze mwe mu constitution ya Uganda ekirema police majega gekikolako ate amajega kikola nga gasinzira mu sebateeka kati mbate musobola kuyamba government kuyamba bana Uganda mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani mugenda kuyambana nga wetwogerere essaawa zino ono omusajja ali mu kwengeza kuleeta abantu babonda kubayingiza ggwanga munnansi ogenda kuddawa nawuliddewo ekizezengere kimu eyeyita mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada mbu yamusikira yazze wa Serwadda state agent mbu simanyi ndi wano nze mutabani wa Amin Dada tata wange yali bwe yafuluma eggwanga yafuluma n'ebintu by'eggwanga kati enzize mbireete mbikwase Museveni simanyi bidize government bibiki mukulu abaana ba Amin bonna tubamanyi oyinza okuba Yesu ali mwana wa Amin naye mu bintu byonna byolabye Uganda tata bye yakolera kwali kubadde kujja mu pastor oyo musajja state agent oyogere kasasiro oyo tata wa muzika Saudi Arabia bamuzala Saudi Arabia Amin yatwala ki mama wa step mana okale katugambe Madina Amin yagamba bawange nali muwadiza n'okutwala ensawo ya sirira ngamba ezo sente sizange za bana Uganda Amin yagenda tayina de kintu kyonna n'agenda de ensawo sirira zaga yagenda nazo kati gwe muvubuka guwaze nodde wa Serwadda sima yogira kasasiro wo tumanyi Museveni biki byabakozesa tabani Amin mukulu wali mubuuze embera gyalimu wadde recently yali era kati ali kuki nonya baganda obona basingo munyi bali kuki kati go bakolesha obuzebuze gwanga Amin talina ki yatwala boga man court of arm gye yatwala yali official court of arm eyagitwala mu Uganda oligino onaliwo goyagala kusima yagala jimu si munansi Museveni musajja munyarwanda era kimanyi wanu yakweka amanya gamatufu n'agakweka netugazuula n'engabulira ensi talina buvuna buddo n'enkibulira ensi n'abaana besiba na Uganda n'ensi mu Uganda kati ogenda biwa wangaani yenga gwe mu bintu byosinza okulaba okutegeera kwe kuganda ogenda kuza ebintu yatwala ki mu kifo ky'okugamba nti tutegeeza famire ne baganda muze omulambo gwa kitamu guzike mu Uganda baguwe ekitiibwa gwatowooza musime niye simanyi omusajja bayakola naye mmwe abasajja mmwe Tata yali famous and very strong yazimba n'atwera economy ya Uganda ku level endala alina luguudo ki mu Kampala alina kizimbe ki mu Kampala if I may ask kino kizimbe kya Amin alina kizimbe ki mu Kampala ndi kino kya Amin kebera kendi kalibe kizimbe mu Kolo kiruda nti kya Amin keribere ettaka nga liri mu Buganda liruda wote ya Amin teririwo kubanga ali agala ensi ne kebera bana abasajja ababbi abajja okusanya eggwanga buli wamu batuttewo banatera genda mu National Transport Corporation abe busy nga kubiteeka mu nsawo bikuba babbi nnyo kukitegera talina ki yatwala buuza maama oba step mother Madina Amin ajja kubuulira before nga tonajja kusibuwaza ggwanga nga tonavuma Kyagulanyi omanyi constitution ya Uganda nga tonavuma Kyagulanyi omanyi obuvunanyizibwa bwabwo kwavuma Robert Kyagulanyi senta mu nyumba mulimu Bendewera abaana bamanyi constitution omanyi obuvunanyizibwa bwabwe kale ovuma Robert Kyagulanyi senta moyina abaana ate ng'oli musajja mu Uganda buli mwezi buli vanyuma myezi 3 bw'oba olina abaana basatu osasula millioni zitakka wansi wa 10 okubaweerera bamaze university bagenda kukola luddawa owakyawagira Museveni
Essawa zino lita amafuta egula nusu kasanvu okyagira mu 7 nenga kiri intention bakikola bakitegenderedde abasawo babedini okyagira mu 7 sako z'abasirikale temuli sente okyagira mu 7 batta bana Uganda basaba makumira nga tabalina musango okyagira mu 7 mu 7 ebyo muri mukola okona ensi yafe n'okutiisa tisa bana Uganda mbive kukutiisa tisa kwakoma. You are a human being like me, like other Ugandans, intimidating people using guns. That is old fashioned. Era nkugamba mu Uganda aliye bana basajja balinze ekintu eki kulya reply. Tebanafuna reply. Omuntu wakuwandikira ebbaluwa wakusindikidde message oyina omuddamu. Museveni atuse tetusobola muddiza kubanga tulina akatengo. Museveni alina emmundu kubanga amate tetusobola zifuna kumulwanyisa. Museveni ye muntu asinga obutiitiizi ku nsi ya Katonda kuno. It's because he hadn't get the real reply from the citizens of Uganda. But remember, anytime, anywhere, the real citizens of Uganda will reply to you very soon. You will get a reply. Either a written reply or a verbal reply. Ojajulia. Fetuchakola one verbal to kuogera bogezi na social media, but the real reply is yeah. I tell you won't like it with your family and your fellow mafias. Because to nafuna reply. That's why Ogamba will kill Tibana Chibagenda Tukola. But you will get the real reply from the real citizens of Uganda. Ogenda Tandikoba was sent until when? Until when are going to use money to bribe Ugandans? Until when? Kubanga to China sent, you don't have money. Nothing you have. Not to know Muchara Genti Arimu Kutaba, na Uganda no education system. Ese no gena kubalukanga watermelon gibasudde wansi. Science atugamba nti omutima gw'omuntu guli mbigere, ebigere bikuzimbe bigenda kubiringa landi mbaye bigenda kwabika nayo kyatta abantu. Era kyagala okubba n'okulya ensimbi z'eggwanga. Ogenda zitwala wa mama. Nkubuuza Janet. Where are you going to take the Ugandan where are you going to take all those properties? Because you are sick. Look at yourself. Bigere. Obulamu bw'omuntu bwera mu kigere wansi eno, mu fingerprint wansi eno. Mu footprint jebe ne obango tandise okuzimba ebigere bizijjagale debe na biringa byapikamu mu kitegezo no tero kwabika toyina bulamu mu kifo ky'okutula mu ntebe no repenting ne wesonyi wa Uganda no gamba no ebikolo bye bitukoze bimala era okyagala okubba n'okutta bantu mugenda biteeka luddawa Museveni osula ologota n'okuba endulo omeketa amanyo ne woyimiridde emizimu gikugoba naye okyagala okulemera ku ggwanga kubanga okimwe bakunoonya. Muhoza at your age ulimu emizejo kwata abakazi tosobola na kwogera mu public na oganda ogenda kufuga eggwanga era oganda bonna bakuvuganya ogenda batta ogenda kutta mpaka ddi walona bakulembeza bayire ku ssere tubabanje baziikibwa bamusoli nobody where they Hitler the same nobody knows where Hitler is. Gaddafi nobody knows where Gaddafi was buried. Teyamanyi Gaddafi bamuziika. Time agenda tuka nga you can't explain anything to Ugandans nga tebagala kumanya bola banga badofi. And the most dangerous thing mu nsi ky'ekintu omuntu akusirikirira n'olantu musitaliwo aba ategeera. Komuna Uganda aliyo nga n'ekigambo kunga kikulemye okwogero kitya kubanga mukozese emmundu. Emmundu eringa lugoye bw'ogikwata n'omulala asobola ogikwata mwe temumanyi kye bayita mmundu. Aine mundu yasinga okutya gobo yagala tegera nti mundu ajina yasinga okutya awulire sasi nga livuze liva mu side eri jata kubye sasi nga liva linda jali bagenda zisula ngono bagenda kudduka. Bona bagenda kudduka. Gobo yagala tegera bano basinga okutya emmundu esasi livugenga liva mu opposite side nga si bali kubye ojja kutegera nti omusirikale atya emmundu. Jine tiwandibadde wekubya okulaga nina ssente nyingi ne waaki nga tezikyantuuka drone yange yanga bwena nga teziwere 13 ne tezikyakutuuka. Ekyo kibonerezo. Museveni wayika Windows ne bakukanika tokyasobola kanikibwa ne tubuuza nti ndeko kibonerezo. Wotukira okusaba oluwangwa obulamu kitegeeza oba ogenze nitegeezeddwako ne mutabani naku zinayira mu ssabulu n'anywa ne ku musaayi agenda mu kafiriji kalamu n'ajja musaayi naye n'anywako antugambe azaala ekibi akiwongira naawe kyekimu kyolina okukola nawe omwana mutadde mu sisitimu eyo n'atamanya nti yalina chance n'agisuula
Kane ayagala kufuga ggwanga, which is impossible. Tikisoboka. So, ebyange mbimaze mbabuulidde mwenna abagagga mukitegeere nti mukanjoolagano kana kayinza okuddawo mwani kifuba nga mukizza munda naye nga abazadde mwenna temugeza ne mukkiriza omuntu yenna yaleeta eddagala ku mulyango gwammwe nti aliwo abaana bammwe temukikkiriza okubagema bagi temubakkiriza bagema. Abasawo mbagambye missoni yammwe, abasirikale mutegere buli kye kigenda maaso, amagi gayingidde, ebiddako temumbuuza, ogwange enguma nze Mukama bakuume ku lwa Katonda n'ensi yange. Nzanya omulimu constitution gwempa nkiddamu. Kino kyenkola constitution ekimpa. Sikola kintu kiri out of law, nkola ekintu constitution ekyempako obuvunaanyizibwa kikola. Siri wabweru wa constitution. Era gwayo alumba nze ng'olwana nange, olwana na constitution ya Uganda kubanga nina right ezoogera ku bintu byonna. Byonna kubanga kinkakatako okulwanira eggwanga lyange by all means. Kati gwalumba nze oba olumba constitution ya Uganda batokimanyi. Ate kisinga okunnwanya nwanira ensi yange nti ba invaders bagiwambye so si ba indigenous Ugandans. Nkiddamu nwanira ensi kubanga ngirwanira nga defending over invaders ba foreigners abagirimba refugees, not indigenous Ugandans. Mukitegere bulungi. This is my constitutional right and I'm not out of the constitution. Whatever I'm saying, it is mandatory to me. I have to do it. Whoever they are intimidating people, stop it, because those are rights for the people to speak and they are constitutional rights. Don't intimidate people. If you have power, stay where you are. Let people talk. Let people say whatever they want to say. They have all right to demonstrate. Why do you stop why do you stop them from demonstrating? They have all rights to demonstrate. Stop forcing yourself on people. People voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, but we are still exposing this regime until people understand that they have all rights to defend their constitution and to fight for their freedom, to take back power into Ugandans who are ready to carry on after Museveni. But Museveni is fired and all your grandkids are going to suffer. They are going to suffer. May God bless Uganda and stay safe. Mwera.